Ekisooka njala kusasira Chameleone. Sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye. Omwana alina right okumugamba kwa awezze emyaka 18 ate abaana be tubazaala balina okubeera bagayidi baffe. Muve mu njayi, muve ku mafuta. Nsobola okukola okubeerawo emyaka 8. Abba Mayanja kirabika ndowooza omusumaali gwe yakuba famire ya Mayanja mu mutwe eggwanga lyonna lyakkiriza nti ddala kituufu omwana ono mugezi. Balamu akakasizza nti bano biboogera bafulufiga n'abalala bonna ng'oggyeko oluzungu okuba nti lwabalemu okutegeera naye omwana alina right era byonna byeyogera bituufu nti mu mboozi ya Balamu nga ayogera ku nsonga ya famire ya Mayanja kubanga Balamu Sababuulu Balamu ono ategese nnyo Chameleone n'okumuwola ssente nti bakyali nnyo era amumanyi nnyo nti ebigambo byayogedde byongera okukakasa nti mu butuufu Abba byonna byayogera byali bituufu era Balamu naye n'alabula ku nsonga eyo. Ate era munnange Balamu nga minisita w'abavubuka era ayogedde ku nsonga eya Gravity Omutujju Lady Pazzo n'ennyimba zaabwe n'abako byatangaaza kubanga bwe nkuwa eddoboozi lye oba bwe nkuwa akatambi ke ng'ayogera sigenda kudda ku nsonga eyo naye ng'ekituufu kiri nti akakasizza nti Abba Marcus Mayanja ensonga ze yayogera zaali ntuufu nnyo era Chameleone alina okweddako byonna munnange Balamu abyogedde. Ekisooka njala kusasira Chameleone. Y'omu ku bayimbi bange promoting emyaka emingi ennyo. Bannange omuntu alinga Chameleone mu Uganda sinamuwulira. Ayina voice, ayina buli luyimba lwaleeta lubeera lukola ki lunyuma. Tumusabira awone. Sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye. Omwana alina right okumugamba kwa awezze emyaka 18 ate abaana be tubazaala balina okubeera bagayidi baffe. So sagala kunenya mwana ate sagala kunenya Chameleone. Tumusabira awone tusobole omurehabilitatinga oba okumuzimba okulaba nti addamu akube shida za dunia ezasooka addemu atukubiriza ennyimba abantu ze baagala. Era bwe nva wano ngenda mu ddwaliro okulaba ne president twamutegeezezza era president alina entegeka gyagenda okuyitamu okulaba nti Chameleone bamutwala okumuwa expert treatment okulaba nti tumwongerayo emyaka emirala 40. Yes. Ekisooka UNCC yalekita ekiragiro ng'ewera okwepica n'enkudi naye ate beerabira okuwera mu Nigeria yabadde wano yabadde azinira ku stage ng'azina ekimansulo bamuyitani mu Jamaica yabadde azina ebimansulo abantu bwe batyo kasambera nga muzina ebimansulo tubegayiridde mugende mubizinire mu zoo muleke okubizinira mu baana kubanga abaana bagenda kubiraba. Kawala kange kalabyo mu Jamaica ne kagamba daddy now this lady had a judge's dress, now she has removed judge's dress, now they are naked. Omwana ne mugamba no, don't watch such, that's not good for you, never watch such thing. But wemba siriyo yababiraba nga naye atandika okubiika. So tubakubiriza mwena abategese b'ebivulu n'abayimbi tugezeeko okubeera decent nga tuli ku stage. Abazinyi b'ebimansulo mugende mu mabaala leyo gye mubizinireyo ku Lubaga Road ne ku bifu biri ebirala. So manga bayitayo wani? Simanyiyo. Yeyo. Kati mugendeyo mukolere eby'ebisirusiru byammwe. So n'ekirala njagala kwebaza Uganda Communication Commission okulumya ekiragiro ekiwera ennyimba ezi promoting ebyobuseegu. Nze ni muwagizi wa Gravity era ayina ennyimba ze zensinga okwagala wina nyimba ze ennungi zaagala naye olw'okujja ku stage n'atandika okuba n'omukyalo oli omunene n'amwebakako n'amugwira ku ttaka neyevulungula mu ttaka ndowooza kiseera kituuse aluleke kubanga ye ayi talented. Then n'oli omulala Lady Pazzo naye muyimbi mulungi naye oluyimba lw'enkudu n'abalabye yabadde Kamuli byabadde akola tebyabadde birungi. So Lady Pazzo oyo omu ku bayimbi bensinga okwagala. So Lady Pazzo tuddeyo tukube music oli owaffe ogamba nti baali tebategeera music wo waleeta kino ate ne bakutegeera nnyo katale tuleeteyo ekirala naye nga sikirimu Katonda kireme kubeera bajja kitegeera nga kirimu Katonda naye nga tekitegeeza nkudina kwebaka ku mwana ng'abaana abato bebaka ku baana abalala ekyabadde Kamuli video eyo teyabadde ennungi.
naye ate njala kukubiriza UCC ne UNCC bano abayimbi tetulina kubawera nti kubanga abayimba bubi, tulina kubabuulirira twogere nabo bulungi, tujja kubajjamu omulamwa. So tukolere wamu okulaba nti promotinga industry. Ate abayimbi ku luno president yabawadde Christmas yakiriza etteeka lyammwe erya copyright nga Eddie Kenzo yagambye cabinet yali approvinze etteeka lyammwe kati ligenze mu parliament. Kyemanyi nti mu January February lijja kufuluma muzeeyi aliteekeko ki omukono kati mutandika okufuna ssente kati kamilioni wadde nga mulwadde buli lwenkuba music we ku radio phone n'okuba nga nkola ki nga mutemera buli lwenabankuba music we nga mutemera we nabankuba so ne wabeera Moze radio nti taliiwo music we mukuba ku radio oba ku bivulo bawa nga mbatemera nga bafuna ki nga bafuna ssente. So abayimbi obwavu mugenda busiibula naye temujja busiibula ate nga muli mu njaaye, muli mu buwunga, muli mu powder, muli mu mpiso, muve mu njaaye, muve ku mafuta. Nsobola okukola okubeerawo emyaka 8. Nze neesiimisiza nnyo we nalabye Muzeeyi Ssebatta ng'akyayimba after 40 years. Yabadde 40 years, 50 years? 42 years of music. Singa yali kawunga n'empiso, singa naye abeera mu malwaliro. So abantu basiiwuka ne bavaako. Wabula ebyo nga bwabyogedde nze nga Uganda at large kale nyinza okuba nga sibikakasa nnyo kubanga ekisooka bano e Uganda nga bwe tumanyi okusinziira ku ground ki ekiriwo buli muyimbi alwana okumanyika mu buli ngeri yonna abamu basasula ne bannamawulire okulaba nga baboogerako. Nsuubira okuba nga copyright eyinza okusisinkana emisanvu eminene ennyo ate ng'era emisanvu egyo gigenda kuteekebwawo abayimbi bennyini, kubanga ekyo ate kitegeeza kirala nnyo newankubadde nga oba oliawo kisobola okuyamba abayimbi naye ng'ate si bonna, majority tekigenda nnyo kubataasanya ekya copyright nti omuntu asobola okujaganya naye kiba kitegeeza nti kakati awo muba musunsuddwa nti gwe okutwala oluyimba lwo ku TV kitegeeza boolekedde okukozesa endagaano nti kkiriza nti olutuwadde buwi tukube n'osayininga. Kati oyinza okwesanga okusayininga ate nako muganda wange ate kulina ekigenderako kubanga kati olina okubanga naawe weeguya nti gogenda ku Radio 4 ey'omukulu Balamu ng'ennyimba zokka ez'abakamiliyoni n'abalala abasuumuuka oba abaabuuka abaakuba akajji nga ze zigenda okubeera nga zizannyibwa zokka ate nga nabo oyinza okwesanga nga n'okuzizannya tebazizannyeeyo olw'ensonga nti babeera balina wangi nnyo ew'okugenda ew'okukwata. Kati awo neweesanga nga n'akasente olumu ke bakuteerako Balamu ka bragging nti ng'akutemera kayinza okuba nga katono nnyo. Ono Spice Diana aba yateeka luyimba lwe ku platforms ezimu ku internet era abaalina okubeera nga bamusasula naye sente ze yayogera ze baamuwa nga tezemuwala nakulyamu wali kyamisana. Kati ebintu ebifanaganako bwe bityo muganda wange tobyerabira nti nga bwe bagamba nti buli kintu kibaako ebirungi n'ebibi. Kakati musuubire ne disadvantages zinzo ate okwevaluminga advantages mu kiseera kino bwe tuli.